Muli mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video nokku leero mbeetedde eddagala erigenda obbayamba naddala ggwe nga badde bakusibye n'ovaayo mu kkomera nammwe abagenda ennyo mu loogi eddagala ly'olina okunaabako lyeryo. Sookera ddala tulabye omwetango gwegwo gw'olaba ogwo baguyita omwetango. Eryo liyitibwa ebbombo, eryo baliyita ebbombo eryo olaba nalyo ddungi nnyo njagala olifune. Ako kayitibwa akambula, nako njagala okafuna akambula nako kalungi nnyo. Ebintu ebyo bisatu tutunuulidde ebbombo, ne tutunuulira omwetango, ne tutunuulira n'akambula. Kati njagala obikwate wamu obiteeke mu bbaafu, naye bw'obeera obiteeka mu bbaafu ng'ogenda bbiyenga ebbombo njagala oggyeko akantu ako koolaba ku bbombo tokayengerako, buggyeeko obuntu obwo bwonna. Si bulungi buyengera ku ddagala eryo, bubeera ku bbombo wamu ne ku kambula. Eryo ly'ebbombo buggyeeko bulungi nnyo. Kati ogwo mwetango n'oguteeke mu bbaafu bulungi nnyo. Kati n'akambula era nakuggyako obuntu obubwo obulaba bugenda ng'obuggyako ku kambula, si bulungi nabwo buyengera. Bw'omala obuggyako byonna biteeke mu bbaafu bulungi nnyo, teekamu amazzi biyenge. Funa woddo ebbali, tonaabira kumpi n'ewakaawo, funako ebbali woddo oba emmanju eyo ebbalibbali, beera ng'onaaba eddagala eryo gw'ava mu kkomera. Naaba eddagala eryo weggyeko ebisiraani by'ekkomera byonna, naawe ava mu loogi. Kati ggwe ava mu kkomera, engoye z'oggiddemu okuva mu kkomera tozingiza mu nnyumba, zirekeeyo eyo gy'onaabidde, gy'olina ozireka. Tozingiza mu nnyumba ng'omaze okunaaba eddagala eryo, bakufunira engoye endala, kijja kuba kirungi nnyo. Eddagala eryo ddungi nnyo okulinaabako gw'abeera ava mu kkomera. Ate ggwe abeera ava mu loogi osodde nabako bunaabi nga bwe riri. Engoye zo ggwe engoye tozirekaayo, olinaaba n'oddamu n'ozambala engoye zo, tekirina buzibu. Kwegamba weggyeko ebyo ebisiraani ebyo by'oggye mu loogi oba by'oggye eyo gy'obadde watali walungi. Eryo eddagala ddungi nnyo, mulitunuulire mmwe abali ku channel yaffe eyitibwa LN256. Eddagala eryo lijja bbayamba obeere nga weggyeko ebisiraani by'ekkomera, ebisiraani ebyo ebitali birungi ojja kuba obyeggyeeko bulungi. Ebbombo wamu n'akambula wamu n'omwetango bigatte wamu bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.